Ochalaba okwanjula n'embaga. Kulikayo mukwano mubulango bwe bali kubeera ng'okyali mukulaba Delta TV tukole embaga yonna bw'obeera ng'ogitegeka ekintu kye bayita reception bakiteekako nnyo amaanyi. Of course ekisinga okubeera important ye church n'endabika y'omugole n'ebifaananyi ne video naye ate reception w'okuŋŋaanyiriza abantu ababiri bano okulonda Ebenezer Valley Beach Gardens balonze ekifo kirungi nga kirimu emiti wabula ne MC gwe balonze MC Mazzi Mawanvu naye yayongedde okukyamula omukolo gwe babadde bayingira babadde n'ebintu bye baakoze ebyansanyudde nti ekisookera ddala omugole omwami n'omukyala bampaata baali bamanye ennyimba ze beetaaga kiba kitegeeza DJ yabadde amanyi selection yaabwe kyovula abayingiridde kayimba ako aka Davido nga basanyufu ate tebakomyako abaana bano emperekeze bakola rehearsal si buli omu kuzina byayagala abaana bakubye dansi emperekeze zakubye dansi manya ekindekeki kamutuuseeko omukolo ogwo tovaawo nkwagala birungo kibya basa mukwano kuno wokutusuzanga tutunula nekukulinya nekubungo ng'omusuja laba bwe kukulesa wabazadde mama ne taata boyagala ennyo winogenda n'oyo gwe walaba oluvannyuma oye yakulira amaka amalala nawe ne bakuzaale walala omukyala alabikanga malaka omwami obanjogere kisimanye naye nga ladies and gentlemen tugenda kubeera nga tubanjulira abagole abakyasinze okubeera abapya mu Uganda bebani bampaata Mr. DJ njagala obeere ready tugenda kubanga tutandika n'emperekeze zaabwe nga ziyingira zituwa dansi muyingira kapo kano tebagenda kasala kano tebagenda kasala kano kabagole baffe si kyekyo wamma Mwami Juma kano kabagole baffe bagenda kasala bo bagenda kuyita eno omu ayita eno n'omulala n'ayita eno ne mutulagako dansi DJ manyi olina selection ennungi baana bawana bano okuva ku makyo obwedda baŋŋamba nti amaanyi bageewulira mazima amatuufu bageewulira abo bakoze rehearsal okumala emyezi ng'ena era amazina bakola ki bagalina nakibasabye dda abanene b'olunaku Mazzi Mawanvu abakolamu bakoze embaga gye bagenda okwogerako emyaka gyonna bagenda kubeera nga batandika chapter empya obulamu bwabwe kale Mr. DJ bangambye ka selection bakaba
Omwana n'omwoyo omutukuvu tukwebaza olw'ekiseera kino ekirungi olw'okutukuŋŋaanya ku mukolo nga gwa ssanyu. Omukolo guno gwonna tuguwaayo mu mikono gyo, abagole baffe tubawaayo mu mikono gyo, na buli mugenyi yenna tumuwaayo mu mikono gyo, na buli kyonna ekiteeketeekeddwa Mukama tukiwaayo mu mikono gyo. Leka buli kimu wano kyogere ekitiibwa, kikuweesa ekitiibwa mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo tusabye. Gentlemen, niwe bali kwera ngoli kulaba Delta TV tukole tuli wano n'omwami n'omukyala Bampata. Congratulations. Bannange mwebale tuuka ku lunaku. Bannange nga munyumye. Muli basanyufu. Mukikoze mutya. Yabadde mwene ensonga. Ate naki. Mugole mwebale tuuka ku lunaku. Nange olamutuseko Charita's Bridal World ekozeko etya? nange birungi byokka nazamula bane wetunula kitegeera abantu bagambe bajje waffe bannange Charita bino byonna bye mulaba wano Charita Bridal World woka amina n'omwami fe abamukoze bannange mulaba bwenyirira kyankoze kushiwa ampedde heaven on earth kitegeera mwina bbanga kisebo ne mukyala wo mukyala twakabala emyaka 5 mwinayo ku baby tulina abaana babiri tuna Joy na Peace Joy and Peace so emirembe n'essanyu tebiriva mu nyumba that's why you sing us happy I can see omwami wa mujawa bannange waliyo ku campus mwali mwena campus ambi wali mukola kosi emu tukola kosi emu
bambi nagamba eno laba ngajja mpola nawe yakuba somehow kyekyasinga okukuba kuye his gentleness and care yes. Ate sebo kyekyasinga okukuba ku mukyala wo ng'ogyeko eriiso lye ekyankuba mukakamu aweereza egamba ngoyo mutwe yali nonyanze lwamulaba neŋŋamba no wano sivaawo linnya kiri wamutuma mu ssimu yo musimu yange namuteekako better half wakuba essimu ng'erinnya better half omanya nti ani akubye better half ate kuyo wateekako liriwa cotton candy cotton candy ng'abaana bamwagala nnyo lwaki wamutuma cotton candy that is so unique because he's soft in his way nange cotton candy mugambe ebikuli ku mutima omwami wo oba mukuba akaama sebo tekawo okuti bagenda kukuba akaama kwagala nnyo suti leta equalizer tekawo nkwagala ebitagambika kayimba kiko yagala omuweereza sebo mukwano yagala muweereza kayimba ky'omwami wo muweereza kayimba Davido ngagamba you belong to me and I belong to her ngakamulembe sebo naye muweereza mwemweza akamisa esemakula akagamba yangu wanyabo omukwano abange gunjigija mwefasedi tolwangayo banaye mwebale nnyo mwebaze ku bantu mubabulire ne wajje mukolera nebaza abantu bonna abamidde naffe nebaza omwami Kamiza wali kyamani omukolo gwaffe omuganda wange brother Nicholas nebaza abakyajje tusabira gye tukolera amazima ge gye babadde naffe nnyo bebaza ddala era temujjangako kale bambi mukwano naye webaze nebaza abantu bonna kutubeererawo n'abayimiridde naffe kolera ku Victorious Education Services bagambe bantutte banaye bantutte bagambe omulenzi wange Metron webali kubeererawo bagole Amina, you look very beautiful. Thank you so much. By the way, I look so beautiful because of Sharita Bridal World. Thank you so much for the touch and everything, the care. Banaye omugole wange musibirira entanda era nga bwalabidde ku nze ndudde mu bufumbo bwange nafumbirwa nkyali mwana muto naye njagala nsinze okunsinga bwe njagala omwami wange era bulijjo abadde atulabirako ate muzale n'abalongo nga bennina olina alongo nobeera muto bwoti nefiga tukakamabega tusooke tulabeko kyekyo naye gwe metuwa mulabe bwe yadizayininze leka gwe kamuze ne ku bestman sibyotyandisebo mulungi madamu Sherita mwebale omukolo bannange Sherita mu abasinza okukola watu encouraging nga totandika obadde mukulu nnyo era I give you honor kula muganda waffe Liliani ne Usaini Mpata omukolo gubadde mulungi ate mwebale ddala kutusabira kyache etambudde bulungi mbasibirira ekintu kimu nti okubeera beesigwa n'obukakamu kyekisobola okuwangula byonna tweyanza nnyo sebo banange tova ku Delta TV tukole Sharita's Bridal World yekoze ku bagole yekoze ku video n'ebirala bingi ate leka tukole omukolo guno sibe balungi sibe beesaana tovaawo nkwagala nnyo abapapa betegateka Soko aikaikani Lilian soko fukamira ng'omukazi owesabwaba ate n'ekindi Lilian
gomanyi edi kyasinga okwagala kubengese kwalya niwe gwidi tutugwidi obalya kubanga kadiri niwe gomanyi akoze kubana soke muvero Mpola soko. Ladies, we pick plates. Yes. Picking a plate, serving at the other side. Kati, we pick plates, serving at the other side. Ladies, serving at this side. Tumia Eddie. Aya, mpola wa mulisa, kakek. Eddie, mugeza kune kalevu. Itota yotyo. Wekoze. Mchomo wangu ile yote ya kuisomero. Ile that confusion at chambo. Chambo beba your confusion. In and confusing. Toke ma. Eddie when you know ine. Eddie mnano zapo elisa. Yes, my mates. Sabige cakes. Intents. Because you chuma na rembo fungule miyembe. Wabo fungule. That is a fair game. Hiyo wanamaputa basi kuma sisi. Masoka wa vumo game. Mama na vumo love ya dadi ni mami. Mwana mkule. Mambo vitandi. Eddie. Lilian soko Lilian. Ubunza umuntu oti. Bango taenda kuchida. Bango tayagala kubiri. Bashitegera. Lagalawo. Byakole. Bamlo chikoze. Chikole. Kali. Pakai gelas. Aya, Eddie kwani. This man kwani. Soko ni kwani hapo. Eddie Munoes. Chima. Kati, ini antula. Kati mupasi glass. Naona mupasi. Ese muchini mukolo gw'abantu batakati. Asanga tulabe. Asonga kumalamu, yasinga okwagala mune. Kati ngena kuwala kuba kwemu paka kusa. Asinga okumalamu. Asonga okumalamu, yasinga okwagala mune. Aya, bala. Ba witness waliyo. Emu. Biri. Satu. Eddie tebatu soka muna. Eddie tonvamu. Mama la soda. Kali, cuma tole kwa gelas ya, no? So Eddie. Lumba. Ini yani serving na mami kare. Yes. Right? Omwana ifepesha aliwa omwendi peshe. Patience omwendi. Na wetu manyimange ndumu yindi. Uweza kwemba wedding yake. Wedding hiyo? Yaki. What you say? Even Nelly. Okyalaba okwanjula n'embaga.